Yes, ekikyawaniridde amawulire gaffe mujjukire tukyali ku REMA NAMAKULA gattako ne Eddy Musuza president wa Balavniga era ng'olunaku lwaleero nkuleetedde list y'abakyala oba list y'aba slay queens ono president wa Balavniga Semyekozo Eddy Kenzo gye yakabonkinga oba kiyite okwegadanga nabo amanya nze Sandra Lian njagala okubaniza natera ku YouTube page yange munyambe mu subscribing era nga njagala okubaza mwena abasobodde okusubscribinga n'abadde bajja banfollowinga buli kimu kyenteekayo mukola kya mwendo nnyo buli wo likinga buli wo commentinga buli wo sharinga obeera okoze kya mwendo nnyo njagala okwebaza twajjanga okwo era nga njagala ntandikire ku REMA NAMAKULA ngoyo yakulembedde list y'abakyala president wa Balavniga Beyakagala era nga REMA NAMAKULA ekyo evidence weri mugimanyi bulungi ya mwana gwe bayita Amal Musuza era nga yakulembedde list y'olunaku lwaleero wabula nga gye buvuddeko mukimanyi bulungi yafuuse dda ex girlfriend oba ex mukyala ex whatever kyona kyekiri ng'eresa eno bamukubyeko dda ekibaati ekya Dr. Hamza era ebigenda maaso mbeera bulungi adde banfollowinga namwe musobodde okukiraba love is in the air omuntu yamukubyeko dda ekibaati ne tuzaako peer pounds mumanyi kati omuwala akyasinza okwesala obupale kwegamba oba ali mukola kookonyo olw'ensonga nti Eddy Kenzo ali finally fully single ekyo kyo sinaba kukitegeera bulungi peer pounds mujjukireyo omuwala Eddy Kenzo gwe yasayininga mu Big Talent n'amuleeta okuba nti natandika okuyimbira mu kibiina kye ekya Big Talent mumanyi bulungi ebigambo byayitingananga nga yakamusayininga abantu abo bandibanga waliwo ensonga egenda maaso bo ne bagenda maaso n'okubyewakana wabulanga kyegambibwa mbu naye ali ku list y'abo abawala Eddy Kenzo Beyakagala era nga mujjukire bulungi omwami ono we yalwalirako peer pounds yali kanti atuwako ku updates nga yali ku kitanda yajjanjaba Eddy Kenzo bw'atuwa essuubi nti bana temufaayo omwami agenda kuba bulungi temweraliike ne twetandika okwebuuza yiyi REMA NAMAKULA omulimu yaguwadde peer pounds kiki ekigenda mu maaso tuvudde ku peer pounds tulese RITAH KAGGWA blog akyasinze ku Facebook teri atamumanyi RITAH KAGGWA mujjukire mabegako omukyala yayina yesinganya ebigambo ne Frank Gashumba ne beevuma bubi nnyo era nga RITAH KAGGWA ono abatamumanyi y'omukyalo ono akyasinza okwogera ennyo akyasinza okutambuza olugambo ku Facebook wano nawali yeeyo gwe bayita RITAH KAGGWA era ng'ekifaananyi bookiraba ekiyita ku screen yo y'omukyalo gwe bayita RITAH KAGGWA era nga mujjukira bulungi 10 years ago in London omukyalo ono gye yateranga okubeera wabula Eddy Kenzo awo ng'atandikiza okuyimba tannaba kufuna this fame etandise okumuleeta amalala okutuuka okuba nti yamanyidde mukyala affe REMA NAMAKULA ng'akyatandika butandisi kuzimba linnya yagira ng'ogenda e London munange okubako obushobwe okwegamba okwepromotinga wabula nga kigambibwa mbu yasulanga wa RITAH KAGGWA era nga naye webitegeera bubanga tosula na mwannyoko bwabanga si mwannyoko ddala nga maama wo si yamuzaala kikyate ekiba kigaana ekyo nakyo ne kiggwerawo tuziza RITAH KAGGWA ebbali ne tukuleetera LYDIA JAZMINE the diva around town kwegamba kati ali mu kutraining essaawa eno obufaananyi bw'abassa amabina kati gakoma eri ozanya na sente LYDIA JAZMINE era nga y'omu ku bawala era yakyankalanyako REMA NAMAKULA n'atuuka okuyombagana ne Eddy Kenzo lwa LYDIA JAZMINE nga ebigambo bitambula nti abantu bano bandibanga waliwo ekigenda mu maaso newankubadde ebbeera baavayo ne beegaana LYDIA JAZMINE aganze sinya kigenda mu maaso wakati wange na Kenzo naye nga kigambibwa mbu Eddy Kenzo ono yatuuka n'okupangisizaako omukyalo ono LYDIA JAZMINE ennyumba nga yagisasula nga lwaba tasuze waka agenda nasule wa LYDIA JAZMINE kwegamba nako kabadde kamereke mbeerireyo mpolampola ne tuzze ebbali LYDIA JAZMINE tukuleetedde TRACY MBABAZI abatamumanyi ye maama w'omwana muwala gwe bayita Maya ye muwala wa Kenzo omukulu bombanga mulaba bulungi kifaananyi era bw'obanga okitunulidde osobola okusikamukko image y'omwana oyo kubanga bafaanagana nnyo maama we so yoyo TRACY MBABAZI era nga nawe bukakafu weebuli kuba nti no basobola okuba nti bejjirayo ku mwana era nga bw'obitegeera yeyo mwana mukulu wa Amal Musuza netuse bali TRACY MBABAZI tukuleetedde NALONGO DONZELLA abasinga obungi muyinza okugamba nti kijja kiteye kyatandika kitya my dear NALONGO DONZELLA yasooka wa Eddy Kenzo era yasooka okubamuko ngera mumanyi
Donzella ye kugamba tagwa zisita tasula zikweya yasooka wa Eddy Kenzo oluvanyuma goloza nti yajja atyo okuba nti yalikinga wamu ne Big Eye mujjukireko emabegako Big Eye yali nnyo badde wa Eddy Kenzo nga batambula bombi kugamba engoye bambala zezimu so okuba nti no yalikinga ne Big Eye kyava ku Eddy Kenzo ng'olindooza amaze okugaayagaaya amu n'apasinga ewachaliwe kuba nti no bajja okusinkana ne Big Eye ate nga wetwogerera era baamala ne beetanani ne Big Eye so Sheila Donzella naye ali ku listi y'abakyala Eddy Kenzo oba president wa Love Nigga Beyakagala tuziza wabbali Nalongo Sheila Donzella n'enkuletera NAHIA SANIA abatamumanyi omukyalo ono Eddy Kenzo yateranga okugendayo munange yateranga okuleeteranga embuzi Eddy Kenzo tukiyite bwekito yamuleetanga obwokulya yakulya munange Eddy Kenzo ng'aliikirira biseera ebyo akyali Makerere ne biyitingana era kyakyankalanya nnyo REMA kasita kyagwa mu matu ge n'agamba kawala kikano eno kumbe eggwala liri eyo kwegamba lyaseetinga figa ne liriza ebbali bwe REMA ne dimpo zo zijja luvannyuma n'omwana yatuula eyo omwana yayimirira bagamba ayimiridde ye yakyankalanyawo ku REMA yoyo NAHIA SANIA so the list is endless ye kyagendera ddala mu maaso kubanga tetumanyi bajja oluvannyuma lw'okuba nti no he declared himself single oluvannyuma lw'okuba nti REMA Namakula bamu introducinze era ng'essaawa zonna by next year I think tugenda kuba nga tulaba embaga mu butongole tumanye nti nno bamutwalidde ddala naye ng'era twakimaliriza dda nti bamutwalidde ddala so he's finally single so the list is still going on tugenda kuba tujongerako anytime from now ngenda kuba nga mbaleetera abakyala abalala abakyali ku list. Thank you so much for watching. My name is Sandra Lian. Please make sure you subscribe, share and comment.